Okay, basi woni banyamugamutya abali Kachumbali TV kansubitambula dda bulungi nnyo nno obukedde olwaleero nga ate tuzze okuteeka mu nkola ekyo kooti kiyali yasalba oluvannyuma lw'okugamba nti omutemu gwe mumanyiiko obulungi erya Christopher agambibwa okubeera nti nno eyatta abaana bana wano Wegaba community bamukkiriza okuleetebwa eno omusango gugire ddala ku gulawundi awozebwe ng'ava eno mpaka ate kooti bw'enaalaba nti oba omusango gumusse mu vvi gulyoke gumusinge era nga kigambibwa nti abaana abaana be yasanjaga bo kati obudde buno ze mbuyaga ezikutte engoye weewaawo ng'abalala bagenda n'ebisago ebyenjawulo. So tukomyewo security y'amaanyi nnyo, buli kimu kiyita ratibu nga tulindira okulaba nti nno bamukomyawo era kati bwe tulindidde essaawa yonna bagenda muleeta ate atandike okuwera ennemba n'omusango oba n'emisango egy'obutemu. Tugene? Okay, abali ku Kachumbali TV. So eryali essomero ssaawa zino nga yafuuka crime scene. Oluvannyuma lw'omutemu eyamanyibwako nti yafubutuka mu ggwanga erya America era nga mutuuze okumala emyaka 2 yayingira mu kino ekifo mu ngeri y'olusaagiriro era eryali essomero nefuuka crime scene. Kooti bwetyo yasalawo nti tuddeyo gye byatandikira mu mpolampola era tumanye byatandika bitya. So ssaawa zino tuzzeeyo wennyini crime scene oba eryali essomero nga omusango we gugenda otandikira. Tusigala tukyagenda. Okay, tuzzeeyo ku ssomero wennyini oba eryali essomero nga yafuuka crime scene ssaawa zino. Omutemu ono abaana abayagala abaana abaali batambuza emirembe abaana abaali abalamu obulungi ssaawa zino nga zembuyaga ezikaza engoye. So bwatyo Christopher yayingirira lino essomero bambi n'abatwalako obulamu obuwooma ng'ekindaazi naye essaawa zino ne kooti nayo yamugambye tetugenda kukusonyiwa, tetugenda kukuleka, tugenda naffe kulaga nti ki amateeka g'ensi yaffe ge wavulunga ki kye gasobola okukola. Bwatyo kooti yasalawo nti bino ebintu bisaana biddireyo ddala ku ground gye byatandikira lwansonga tebyatandikira mu kooti byatandikira ku ground. Kooti yasindise omusango guddeyo wansi naddala gye gwatandikira oba gye wandiise kooti y'abantu. Era ssaawa zino gy'olaba nti ye security ey'amaanyi Uganda Police nga bagatiddwako bannaabwe aba UPDF okutereeza emirembe so that tewabalukawo enjego eyaliwo mu kusooka. Mu kusooka mwawulira amasasi agaaliwo olunaku olwo lwennyini enjego lwe yatuukawo n'essaawa zino security esobodde okubanga ejja mu bungi so that eyeewala ebyo ebyaliwo mu ntandikwa. So ssaawa zino kino kyolengerako ndowooza we bagazeetinze oba kyekifo ekigenda otuulwamu so that omutemu naye alagibwa mu bantu beggaba. Guno gwe mulyango gwennyini ogugenda okuyingira guno gwe mulyango gwennyini oguyingira mu kifo kyennyini. Guno mulyango guyingira mu kifo kyennyini we bagazeetinze oba ffenna we tugenda otuula tusobole okuwuliriza omusango nti munnakyalo otudde wano, kooti etudde wano oba abalamuzi n'abasecurity batudde wano. Ndowooza yeno kooti egenda okubanga esoose nze ku myaka gye nnina okubanga etuula ku kyalo okuggyako nalabako eya UPDF eyatuula mu kasaawe ne kati kwene enjego yeno nze nange gye ngenda okusooka okubanga witnessinga. So akyali ku Kachumbali TV live ogenda kuba ofollowinga ebintu bino ku mukutu guno gwennyini in case tobiraba keberako ku side yaffe eya YouTube eya TikTok gwe kyomanya tugenda ba streaminga live era tugenda batubawa updates ku buli kimu bwe kitambula. So in case toyagala kumisinga kintu kyonna jangu tuyingire ffenna munda tumanye biki ebifaayo. Okay, buterevu akyekuumidde ku Kachumbali TV nga bwe nkugambye nti so fanga bw'olabye security y'amaanyi era osooka kuyitibwa mu process ez'enjawulo. Bujyawe tugenda okweyisa nga tuwuliriza omusango guno ng'omusango guno gwagenda mu maaso. Abasirikale baatuyambye ne batukkiriza amasimu gaffe ne tujja nago naye tufube nnyo tugenda mu kooti yennyini omulamuzi atandika okujja n'atera okutuuka essimu tuziteeke mu silent mode oba atasobola ekyo essimu tuggyeko. Kansubireyo ensonga etegerekise bulungi bannange. Ensonga endala omulamuzi ng'atuuse wano tugenda mu kooti bannange ng'ayingidde wano totangatanga kujja eno abalina amasimu kubanga ffenna tuli ku TikTok kati essaawa eno okuba amasimu bw'okwata okuba ebifaananyi eno tekikkirizibwa bajja kukwata bakutwale
nga nabbugi si mufungize. So tubyewale okubakuba amasimu n'okutambula ng'ojja eno. Omulamuzi bw'atuuka wano nga tumulaba ajja, tujja kumulaba, bajja kuba akayondo kaffe akalaga nti kooti egenda kutandika okutuula. Ffenna tuyimirira paka wanaatuula mu ntebe ye, wanaatuula mu ntebe ye ffenna nga tutuula. Tukitegedde bannange, naye nga tubeere odale, totangatanga, tomangamanga ebifaananyi naddala ngo tukuba omulamuzi tekikkirizibwa eggwanga. Kansuubire mubitegedde bulungi. Osobola okutambula mpolampola ebifo ebikyamirwamu weebiri wali, tambula mpolampola n'ogenda n'okola ekyetaago kyo, naye okujja eno tebagenda kubeera nga bakuyigiriza. Kansuubire tutegeerekise bulungi. So mbaagaliza kooti ennungi n'okubeera wano okw'emirembe, ebintu byonna tusaba Mukama atusaasire bigende bulungi olwaleero.